greed could never hide. Kivumbi's riches left behind, a legacy now hard to find. My own son walks the dusty road with dreams that carry heavy load. Utaya wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son, my own son, you'll shine in the darkness, strength you will find. My own son, my own son, stay true. The world may break, but not you. Naye oba Musa yeyita kiwanu. Ebigambo bye bibadde birungi naye nze tebindya ate tebingasa kubanga bawolereza si baana ba mmaawe. Kati bonna ensonga eri bweti ngenda kubasaba musooke mugumire eki kyaliwo essaawa Mr. Musa ate kiki? Si birungi ngezezzaako ekisoboka. Njogedde n'omukyala naye pounds nga we mumumanyi nkyamusitaadinga naye nze nkakasa nina essuubi nti buli mukozi yenna gwe yali agobye nga namugobedde mu mateeka matuufu tujja tuuka ku nzikiriziganya ajja kudda. Era mu kaseera kano ngenda basaba nga bwagambye nti mugende taganya nti mugende baasi kati mugenda kgenda then nze njagula kwa bwe naamukaka Musa tubeererewo ekyamazima nga ffe tugwetaaga tetulina nsonga lwaki nazinatala ntemufaayo kyogenda kirwa ebisaasi bambi otuyamba oyogere naye tusobole okuddamu tufune akalimu kaffe ku saidi yange nze kyekyayo ekinaayitaako gamazima wenne weguba musa tujja kugabana atofaayo nze newonoba tompadde musalako ndiwo kubalwanirira kuba nze maneja wange n'obweraliikirivu tulinawo ntitalina muntu gwali agobye n'akomawo ku mulimu kitegeera tuli beeraliikirivu nnyo ekyo naawe okimanyi wanditugerezaako n'otuyamba n'otubeererawo mwene embeera ekyamazima nze ekyamazima bwe biyitamu omulimu gwange netuddamu ne tukwata bwe guti mu ngalo ekirabo kye nnaakwoja kikwasaako ebiri maneja tofaayo ngenda kulwana bwesizingirira endabe nga mukomawo toyansanyo Mr. Musa kale naye mukkakane temufaayo kale ensonga ngenda zikwasaganya kasita oyogera Mr. Musa kale kale taata Hello. Wanji Madam Pounds. Niye nyavo. Niye mukama wange. Kale nyavo. Bannange. Omukulu atwetaaga waggulu ffenna. Tunaabiwulira. Hello, Pounds. Hello, Musa. Bade kwetaaga mu ofisi yange. Oh. Oneetaaga kati? Kati. Kyasooka jangu. Kale kanzije nyawe. Kale.
Bannaffe baabagobye kati naffe tetumanyi oba bagenda kutugoba wabula batuyise bizibu kyo babagobeza Ogamba muganda wawe bakugeza ffenna. tokyogera nabo kati engeri musajja zze njagala mutega amatu kubanga sigenda kweddamu. Njagala mutuuse obubaka bwange eri abo bonna abatali wano kubanga sigenda kweddamu. Muyina akadde akogenda wammange eyo ne munfuula emboozi nga wenkwata omusala gwammwe ntandika okugutemaatema mbunengula emmotoka. Akadde konna Musa abadde avuga emmotoka ng'esinga n'eyange naye nga kampani eyagimuwa si kyekyo Musa. Kati nze okkeera ku makya ne neegulira emmotoka eyange mufuna buzibu ki? Mugifudde ensonga muntaddeko ennywa buugi temulina byakukola. Eyo emmotoka si ya 10M. Mawa muyinza okuba mulowooza mbuno guno omulimu gwammwe guno gwe muliko nga mmwe nange gwe nfunako. Eyo emmotoka eri more than 10M. Muyinza mutya okulowooza mbuno nkwata musaala gwammwe mmwe musaala gwammwe newengugatta mwenna newengukubisamu emirundi 3 tegusaggula eyo emmotoka. Munfudde emboozi. Kati njagala okubalabula nti nonkyagoba. Era abo bengobye sinnaba kuweera ngenda bagoba ate kumme mwenna wenna abagoba abamu kumme mujja kudda ku bijja byebwa mu mutuule kuba temujja kuba temulina mirimu. Munfudde emboozi muteeka mu kamwa kamwe temumala. Madam Pounds, madde ngenda kusaba ekintu kimu. Bwe kibanga ebimu ku bigobezza abantu abo nga ku nsonga z'oyogedde kyekimu ku zo, bambi please saba okkirize abantu bano obampeemu nsooke njogireko nabo oba oli awo tunaabaako kye tutuukako. Gy'abantu b'omumaaso gy'abantu b'omumaaso gange tweyanziza mujye tugende twogerako. Kati banna bakozi banna ngenda kubasaba ekintu eki tuyige kye bayita omuntu. Nze nkozeeko mu makampuni zange enjawulo naye embeera bwe ziti tuzirabye nnyo. Kati nze kyenzudde omukyalo ono Pounds alina embeera zize yekka naye nze kyenkakasa ekisinga obukulu mu byonna kuyiga muntu. Omuntu ne bw'abeera nga muzibu atya bw'omuyiga n'omanya nti nno ono embeera ze osobola okudiiringa naye. Kati nze ebbanga lyonna akamala wano abasinga obungi kummwe muli bakadde wano abasinga obungi nze nabasangawo. Era ngenza okukola okunoonyereza nkizudde nga Pounds ono abakozi bagenda agoba atyo mu ngeri etagwanidde. Abasinga obungi bamumanyi before, bamumanyi okuva emabega abadde nabo. Kati kiyinzika okuba nga Pounds mu mbeera ze nga bwe mulaba ng'alabika ayagala kwejjako buli mukozi gw'amanyi nti ono amanyi ebinkwatako, ono amanyi ebyenjagala, ono amanyi bino, ono amanyi oba bye nali nkoze oba dda tebiki, ng'ayagala abejjeko asigaze abantu abalipulesinge n'abantu abapya. Ate nakyo kisoboka ekyo. Kati ng'abana abapya bajja kuba bavunama buvunama. Ye Mukama waffe. Kati awo nno wendeetera amagezi ga nti naffe wadde tuli bakadde abamu mu mmwe nti muli bakadde mubadde naye ebbanga lyonna mwefuule abapya gy'ali. Mumanye nti oba luli yali bw'ati kati yakyuka y'oyo nti buli kyayagala nga mugamba bugambi ye Mukama waffe. Mba ndabanga omujja kukola ki? Olaba ku ofiisi kuno tukwagala ku lw'obwongo bwo obuntu bulamu.
era singa tobadde munnaffe nnyo tetwandifunye magezi ago era baganda bange twebeereremu. Kati awo nno wembasabira mubeere beegendereza. Nze saagala kuddamu kulaba nga bagobye omuntu mu bintu ebitaliimu. Kati nze ngenda kulaba sala amagezi engeri gye mukwatamu, gye muyiga, gye mutegeera, ndabe nga ataddamu kugoba bakozi mu ngeri ye. Mumanye ani gwe mudiiringa naye. Toyanza Musa. Naye mwe bannange fulumba mulaba animbe nze sibitegeera. Muffe mwennyini mwe muli atwala olugambe wa pounds. Bige mubuulaba naye nze nga kye nabagambye sikivaako. Nze ndowooza kamera kusinziira ku kyantuukako luli nze n'oli esi era ikakamera naye mumanyi tubeere kati beegendereza nga manaja Musa bw'agambye. Ate ffe tulina omukisa tusobodde kufuna ka brief ka manaja Musa. Okitegeera buli omu kati tumiininga bizinensi. Ate n'ekirala nga wali bwe nasembekeza nga amagamba omanye ebigambo ebingi abaganda bagamba asirise teyejjusa, so tulina okwekomako mu bigambo bye tuwogera. Weebeereremu. Tulina okuba abagezigezi nga bwana bw'omusota. Mazima tugende tudde mu mirimu tebatusanga tulina ne batwalira. Nemwe kambabuuze mwe mubeera wansi kwanze sibeerayo naye ani atwalira pounds amawulire? Kyoba omanya nze byansobedde dda sibitegeera naye nasooka ne ndowooza kamera okusinziira mu ndaba yange nga ngamba kamera zino okuba ayogera kimu bibiri kamera ziri wonna 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 mbalaba buli kimu naye ate nenzijjukira waliwo olunaku pounds lwe yajja n'ayita Robert. Omutima gwange ne guŋŋamba Robert ono alabika ye emisoli meetulivu kuba ayogera jjukira bugamba alina bingi ate ennaku zino ebigambo abadde yabisala. Ebigambo alina bingi. Nze ŋŋamba Robert Yabawaayo nze bwe ŋŋamba kati muyina kwegendereza kubanga era bagoba mumu ffe eri waggulu tebanatutuukako. kugambye ekiri wansi era kati mutandike kusengejja bigambo byemunyumya mugenda ne muva kukola ne mudda mu kwogera. Tulina kugendera ku kiri kati manager kyagambye pounds tulina kuvunamira muvunamire tewali kirala. Omukazi atawusi kuba kati bwe tuba nga tulimu ensolo munampulira. nze kyendaba tekyali kwesiga muntu ne gw'oli naye asobola okulyamu oluke naye nze omutima gwange gwonna guli ku Robert. kati mumutunuulire mumuteekeko abiri mwe kennyini abasigaddewo mulabe ani muyina kwefuga otherwise bajja kubagoba muwulira. Why? Pounds osussizaamu kyusaamu engeri gy'ogobamu abaana ogoba omwana nga tomubuulidde ensonga ki emugobeza. Abaana bonna bakolera mu kutya. Bano abaana b'osasira bannyoko baba kitaawo. Abaana si bammange wadde si bakitange naye bakozi baffe ate tubeetaaga kampani ogenda gikolamu omu. Oyinza kikkiriza mbu banfudde emboozi emmotoka ginaleese mbunkwesa ssente zaabwe zino zembatema mbunkwesa salary yaabwe. They're killing my reputation. Anti obuzibu bwali bubwo okusala abaana abo ssente. Abaana balina obuvunaanyizibwa kati buli musala ssente. Obukakafu bulwa mbuno mbasala ssente obulina obukakafu wano maze okubanga ki saagala weerabye nti nakugamba mbu bwana tugoberera amateeka gange. No, ebintu bino gwe abeeyogerera wansanga n'oŋŋamba nti abaana nabasazira ngenda tandika kugoba omu ku omu si gwe wabiŋŋamba naye nga ggwe olaba kyali kirungi kati lwaki tebaakufuula etopiki ku by'ojjookola. Kati kankubuulira omusala gwabe tegusaana guleeyo mmotoka wano nakugamba Treasure olina kugoberera kyange olina kugoberera byange. Sigenda kugoberera ng'oyonoona kampani. Kati wano wakulemye. Nze sirina buzibu wano tewajja kunnimoloosa nga kampani ya kitange naye bali abaana tubeetaaga. Abaana abali kampasi batikkidde bangi nnyo abanoonya emirimu. Abaana ogenda obagobanga nedda bano abaana balina families zaabwe please. Bano abaana balina families zaabwe ezibeetaaga ezibawa ekitiibwa gwe buli wonoobeera omwana ng'omulaba nkasasiro kyoyagala kyeweeteekako. Owagira bano abaana bewasooka okulaba obulabi oba owagira bibyo. Mpagira abaana olw'ensonga abaana bano bakozi ba kampani
tetusobola kukola mu kampani eno babiri ffeka. Kati gwe wano wakulemye? Tubeetaaga, tewajja kunnema ate ojja kukyusa. Nedda nnyabo. Olina okyusa empisa zo. Baba, ensonga zino ogenda zikola otya? Kuba abaana bantegeezezza nti olumbe lwa Buffalo natera okwabisibwa. Era mbu n'obalambika ne ku kyokulonda omusika. Era abaana abasinga bonna ne balonda Musa. Kaakati ate omwana si wa mwami Kivumbi. Kigenda kukolebwa kityo. Muganda wange ekyo kindekere. Ensonga ngenda zitereeza. Kuba njagala olumbe lugenda okutuuka okwabisibwa. Nga Musa amaze omutegeeza nti si mwana wa mwami Kivumbi. Nsonga ngenda zigonjoola muwulire nti omwana wa mwami Kiddu. Ensonga ejja kuba eyanguya olw'ensonga bwe twatuula tugenda okusituka mu miitingi. Nga Isaaka yagamba obusika tabwagala. Kati n'olw'ensonga eyo kigenda kuba kyangu kuba Musa bwe mmala omubuulira nti si mwana wa mwami Kivumbi aba akitegeera. Omusika aba asigaddewo omwo abalayani. Awo siinaawo buzibu. Ekyo kyokka kyembu kibadde kimbobbye omutwe. Naye wanga Layani yagenda okulembera banne sikiinaamu buzibu. Akulembere banne. Ekyo kirungi. Kuba ensonga tuzitambuza ki? Babiri. Kati bwe kiba tekikuleetedde buzibu. Musa ensonga ajja kuba agitegedde. Kati ate eriwo kiba kyetaagisa. Kati bise ndowooza isaawa tudraftinga budget. Tugikoleko budget eyo buli kimu kiggwe. Naye mukukyale wasenga batwalayo biki? Nze ndowooza engoye za ssenga ezo. Gomesi. Naye teekako times 10. Ateekeko times 10. Ekkanzu za taata. Olowooza abako tulina bameka mu nnyumba mwe? Basatu. Kati buli muko afune ekkanzu 5. That's 15. Kati kubisaamu awo. Diko. Diko omanyi. Wada Diko omulungi abeeranga wa mekaavu. 10M. Teekako miliyoni 10 awo. Ate mmere? Emmere. Ebyokulya ebyo ejjukira tulina okufumba emmere eya wano n'ey'ebweru eyo. Ate n'abantu bangi. Kati teekako miliyoni 15 awo. Teekawo ente. Ente kyetaaga ente nga 2, enkazi n'ensajja. Naye olowooza ente zimusetemeka. Ente okusinziira nze nakyaka ente ziringanga bukadde 3, 2 wewakyawo. Ente yennyini? Nedda. Tuzibalire 5. Kale teekako awo. Teekako embuzi. Naye Walda otambulidde mu bisolo. Embuzi nazo zirina okuba. Oyagala kulunda. Embuzi zirina okubeera. Kale teekako embuzi. Embuzi 5. Kale teekako. Embuzi baziseera nazo. Ziri mu bbeeyi. Ennyama y'embuzi kati okimanyi kiro emitwalo ng'ebiri. Kati olowooza ennamba olowooza eri mu ssente nga mmeka? Nsuubira ngaawo mitwalo 5 eyinza kurenjingira awo. Gattamu awo. Nange kanga kireko wano. Obo miliyoni 5.
Oyo mwami wange ajja buma nezaalibadde 10. Sakutini nnyo. Tofumbe. Mbeto tuswaza kubanga bwomusimbi sagala butuyite mungalo. Kati nkubulye wa. Omusajja wange alina ssente mbadde njisubira nabbeera nga mukadde 10 naye butini nnyo. Ekyo temulina kiŋŋamba neri mwagala ekyo kyo mukimanyi ate naye anjagala kati era mbeera nina okufumba obvious case ajja okuteekamu omusimbi gwoze bodde mukumuliza teri nze neri tuli tuti wanted silver and gold, but my own son's heart remains bold. My own son. My own sun, you'll shine in the darkness.